Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Osiibye otya omulungi eyakumidde ku MRU TV? Kwaniriza nnyo ku programu yaffe Tambula n'okumanya. Olunaku olwaleero nkuleetedde obuvo n'obuddo obw'ekyalo Bulenga. Ekyalo Bulenga kisangibwa ku luguudo lw'Emityana, mayiro 7 okuva mu kibuga ekikulu Kampala, mu parish y'e Nakabugo, mu ssaza lya Busiro, mu disitulikiti y'e Wakiso. Twogeddeko n'omwami Bosa Musisi eyaliko ssengule wa Lubogola Simba 97-3 mu mwaka gwa 2022 era ng'ono omusomesa w'olulimi Oluganda. Weewaawo owekigu ku nkuzi yamanya kuluka anasaako ekijolya oba nalutiri. Weebale nnyo, weebalire ddala okugoberera byonna, n'eriiso ddene tumwebaza atusumikidde ekyambalo ky'obulamu. Omanyi munnange eky'obulamu kyo kiringa kyambalo kyazike, nnyini kyo wakikusaba togaana. Naye mbakubyeko endaala ate era mbeeyanjulira. Nze musomesa Munnabusiro Saava Bosa Musisi omulasangeye sengule 2022 nga ndi sengule wa Radio Simba omwaka ogwo 2022. Ndi musomesa w'olulimi Oluganda, obuwangwa bwaffe nga bwe mubutegeera obulungi n'ennono, ebyafaayo ebya Buganda kwenteeterera kayiwa mukuukulu ateeterera ku nnyina. Mwattu eby'ennono byenkubirako ddala akati omukungu akuba ku mpomero. Ono atubulidde ebyafaayo n'abaava ku ky'okutuuma ekyalo kino erinnya Bulenga wamu n'ebitundu ebirinaanyeewo. Ekyalo Bulenga weebale nnyo, weebalire ddala omukubiriza omulungi. Ekyalo kino Bulenga okusookera ddala okakubye mu nkaatufu kongera kumwa kubanga ekyalo ky'ombuuzizza akateera kwempangaalira. Kale ekyalo kino Bulenga bakituuma Bulenga nga kiva mu kikolwa okulanga, era abantu abamu babuzaabuzibwa nnyo kubanga tebamanyi nnono ya kyalo kino lwaki bakituuma Bulenga. Ekigambo kino kyakyukamu bukyusi olw'ensonga nti balowooza engeri gye basobola okukyatulamu ne bakituumamu Bulenga kubanga ekigambo okulenga kyakozesebwanga okutegeeza abantu ababedda abasiziranga mu mitala egimu oba emirala ne bayogera ebintu ebinaabaawo mu maaso. Kigambo kino oluusi bakiyitanga kulenga ate abamu nga bakiyita kulanga. Abantu bano tebaagala kukiyita Bulanga wabula bakituumamu Bulenga nga kiva mu kikolwa eky'abantu abedda abasinziirangawo awo okulenga ensonga nga bwe zinaaba mu Buganda. Kyakozesebwanga kutegeeza abo abatuulangawo ne balangirira ebinaabaawo mu maaso. Kibava batuuma ekyalo ekyo nti Bulenga. Naye ate tulina n'ekyalo ekirala era kikirinaanyaawo bakiyita Bulaga. Kati bwe nnyinnyonnyola Bulenga ng'ate owulira akakwate kalimuuko n'engeri y'okulanga, ate laba bw'otuuka ku kyalo ekirala ekiriraanye wano kyo bakiyita Bulaga. Kyandibadde Bulanga naye bakituuma Bulenga kubanga Bulanga kyali tekikola makulu. Ne bagamba tukituume Bulenga olw'abo abasinziirangawo okulenga naye ng'ate baalinga balanzi kubanga baalangiriranga ebyo ebinajja mu maaso. Mwami Bosa ayogedde ku mirimu egikolebwa mu kitundu Bulenga okossaako ebyenjigiriza omuli amasomero ga primary wamu ne secondary, mulina essomero lya gavumenti eriyitibwa Wakiso Secondary School wamu n'ebyobulamu byategeezezza nti byeyongedde okuba eby'omulembe. Tunda ebyokwenyiriza eby'abakyala, enviiri, zino simanyanga, ensukumali, enkusumali. Enkusumali ozimanyi? Zezo gundi zino. Necklace, mikuufu.
emikuufu ebintu ntuwe biti ebyabakyala n'engoye n'ebyambalo mpozi n'emirimu emirala nga abakyala bafumba mmere. Bakyala bafumba mmere emirimu gyabwe gye bakola mirimu gya bulijjo ddala era nga bw'okiwulira mirimu gya bulijjo nga mu bitundu ebirala byonna era ebyeggwanga bw'obiraba. Kale ebyenjigiriza mu kitundu Bulenga muno biri bitya? Ebyenjigiriza mu Bulenga muno tebibadde bibi olw'ensonga nti Bulenga mulimu amasomero mangi okusingira ddala amasomero g'obwannakyewa, naye waliwo n'essomero lya gavumenti wali essomero lya gavumenti Bbira, essomero eryo Bbira lyo lya gavumenti kati nalyo mweri, naye ate amasomero agalimu okusinga ga bwannakyewa gakoleddwa agamu bitongole agamu bantu sekinomu bebazenga bagakola. Kati amasomero ago megali ag'emitendera egya wansi nga wagamba ti mu primary ne mu secondary ge tulina amasomero gamu ga bantu ga bwannakyewa era ga bwannannyini agasinga obungi naye nga mangi mwegali. So ebyenjigiriza tebibadde bibi, bannabulenga basanze obwangu mu nsonga y'ebyenjigiriza amasomero mangi beerobozaamu meeroboze lwakubeera nga bw'omanyi nti ak'obwangu kalya mu nsawo yo kati buli omu lyalondako lyatwala omwana kubanga ebyenjigiriza wano birabika bya miwendo gya njawulo. Gw'olonda w'ojja noga nti kati nze kanteeke wano oba mulino oba muliri kuba ate n'ebisalira biba byanjawulo bagamba mayumba bunyonyi buli kamu kazimba bwako. Ebyobulamu mu Bulenga ey'edda twabeerangawo nga abantu bajjajjaffe baalamiranga eddagala lya bulijjo nga basamba ensiko. Muve ku bino eby'ennaku zino byebakuba empiso, baasambanga nsiko ne banogayokko bimakaayi midde egyo ginnaalongo ne bagyesembereza ne mu mpya zaabwe ne balyoka bavumula abantu baabo abaana ngaabo nga balwadde ebiruluuzaluluuza liddagala eryalingawo kubanga era nga bolaba nti kino kyalo kya mu Busiro ate bannabusiro baamanyanga nnyo okwejjanjabisa ebibeetoolodde ng'emiddo oba obutonde bw'ensi kale tebaasumbuyibwa era tebaasumbukananga nnyo mu ekyo era bwe bulamu obwo ebyobulamu ebyo bye baabeerangamu ebyokwejjanjaba. Naye olwaleero nga bumanyi nti nno bikyusekyuse enjuba tegwa bulemezi tulaba nti kati ebyobulamu bigeze ku mutendera omulala, amalwaliro bagazimbyemu nno mwegali obwannannyini mangi n'obulwaliro obutonotono. Waliwo obulwaliro obutonotono obutunda eddagala muno mwebuli bungi mu Bulenga bungi kayitako wali kati omuntu agula buguzi bagula ddagala mu bulwaliro obutonotono naye nga n'amalwaliro amanene mwegali agazze gateekebwamu abantu sekinomu oba ebitongole. Kati ebyobulamu bibadde tebyeragiriza wano mu Bulenga. Ono amaliriza agamba Bulenga ebiseera byayo eby'omu maaso bitangaavu kuba bwe yali emyaka 15 emabega si bweri kati. Wattu singa oba ng'omaze emyaka nga toyitayo oyinza n'okubula olw'enkyukakyuka eriyo. Ebiseera bya Bulenga eby'omu maaso bitangaavu mu byenkulaakulana olw'ensonga nti ekisooka Bulenga akwatira ddala ku luguudo olusinga okuba olukulu. Enguudo zino enkulu buli lwobeera nga ekyalo kiriraanye enguudo enkulu kikulaakulana mangu kubanga kiba n'ogwannanteza ntegeeza omukisa ogw'amaanyi kuba bangi abakiraba era ekyo kyekiretedde n'abantu abamu abalina ku nsimbi okufunamu ebifo nga bagenda beekwata ebifo. Era bw'oyita kati mu Bulenga omuntu nga yavaamu katugeze mu mwaka gwa 2014 ndoza 14 njogedde nawala mu mwaka gwa 2022 yava mu Bulenga. Bwaddamu okuyita mu Bulenga olwaleero ajja kubaabula n'okubula kuba alaba ajja kubula kubanga ajja kulaba nga bingi ebikyuse enkulaakulana yeeyongedde. Mulimu ebizimbe bingi ebizimbiddwamu ebipya bazimbyemu amaduuka mangi agoleka enkulaakulana y'akaali akabuga. Kati akaali akabuga kati kamerukamu ate ekibuga ekinene
kyatuka ekiseera nga n'abantu abamu ku nguudo bagibwako kubanga baali abantu baagala kuzimbamu bizimbe ebinene eby'amaanyi ate oluvannyuma abantu abo ne babayingiza mu maduuka ago amanene ag'amaanyi bakolerengo mu maduuka ago. Enkyukakyuka ekosaamu naye ate oluusi enkyukakyuka simbi erina oluusi nayo kyegattako. Abantu abali bakolera oluusi ebweru ng'enkuba ebatawaanya kati bali mu bizimbe eby'omulembe. Kati enkyukakyuka ereeta bibiri, ebeera n'ekibi n'ekirungi. Waliyo ayinza okugamba nti esente zisasulwa wali mu bizimbe birinze sijja kuzisobola, naye ate era naye bwakanira asobola. Kati kisooka nekimunyigirizaamuko oyo w'engeri eyo, naye atuuka ekiseera n'amanyiira embeera ate n'atandika okukyusa okusinziira ku mbeera nga bw'ebeera etambula. Kati enkulaakulana ya Bulenga ebiseera byayo eby'omu maaso tulaba nga birungi byenkulaakulana ddala. Amasomero gajja kweyongera, amalwaliro gajja kweyongera, era n'enguudo endala tukkiriza nti bwe tunaafuna abakulembeze abalumirirwa ekitundu kino bangi bajja kwongera okukyusa ku nkulaakulana ya Bulenga.